ono bloka bazijja abatulaba mwenna abali mu kutu egyenjawulo osizidde tulabira tuze kunoonya kumyimbi wammwe gift of Kaddo mbadde mwebuuza yaddawa yabulirawa olwaleero tumunoonyezaako tusomose mazzi otuuka ku Kukizinga eggaba n'olinnya eryato tuleeta tusoose okusiranira ku mazzi naye tugambe tulina okutuukiriza tuli eno ku Kizinga baliyitayo n'erinnya lineerabidde naye tugenda gift of Kaddo ababuulire wawe tuli lwaki yajja eno lwaki yasenga eno music story ki na mbeera z'ekizinga oba ez'amazzi zitambula zitya beerako tukuwoberere Dogamba otya sebo? Ali say how are you man? Tuli bulungi. Akabuliriro. Yeah man, going there, I'm okay, I'm doing good and I'm healthy. Just single bukulu, are you healthy? Abatero goberera emitimbagano jo tukulabanga wayingira business ey'okukola obuntu buno Binyebwa bagiya yakomawo kyagenda maaso nayo. Yes, kyagenda nayo maaso because I love it. I just love doing snacks. I just love snacks. Mpuliranga dilanga yo chiba kyati kigenze na beyond mpulira njagana chongera mudala kuba ntino now I locked engage abade stopping them but then not serving a music industry na yo demand abade oyo amani so I was like let me first again concentrate a little bit but still also nichi mu running mpulira still but so kitegeza akomyewo kati mu music. Yeah, I'm always there. I'm back even. I'm back for real. I'm back in music. I'm back. Oinawo akapiesa awazin. My latest album, I have a new album. In that album mpya bagita Rainbow Life. Kulika nyimba abiri munya. Ekiraga artist alise how serious is. And if you listen to this album, kulika nyimba ba artist abenjawole. Kuliko Palaso, kuliko Wizo, kuliko Chameleon, Jose Chameleon, Doctor, kuliko Babaluku, kuliko Menzaya. Kugamba ne nyimbe ndala 256. It's a versatile album which is abasajja nga tuwulidde b'amaanyi bokka. I think that's my class. Kituufu tolimbye. Yeah, that's my last. Ogenda n'ossayo obufaananyi bwo ku Facebook abantu ne bakwiticizinga nti simanyanga olina by'okozesa kendeeza ku kino owulira otya abantu nga bakwogerako ebintu bwe bityo ng'oli talina na bukakafu. Yes man, abantu bo baba tebakiraba bandabire mu yo category. Bujaba bandabiramu bonzange sina kyabakolera. But bwe banna kyenkozesa nga nabo balina bibakozesa nange kasibyogerako kati nange bandike mu territory zange zindi because I'm not siri mukozi wa misango. Ndi mukozi wa misango. Then I'm healthy. Naite batujja kogera ku music wange how good it is. But they will focus on the only negativity. So these are the Ugandans I think, what that's how they think, what the minor, what the sima chikumanya kumanya. Nena ngechachebuza. We should focus on the good when we're still alive. Kaddo is talented. Push my music to the limits because I sing for Ugandans. Bwada mu business ya snacks era still bayogera. Yes, era music yaganye ozize mu kutunda bumpwanchi. Yes. Era nacho bachogera but I was like kyekino muzei yali ayogera ko ntino abavuka batandika emirimu emitono egisobola okukolebwawo. You get it? Tewetaaga kulinda bintu kuva Dubai, kulinda screen za bichina na screen plasma whatever kutunda. No, start tulona masogola beche kiriwo tandika na kino. Kitegeera kubanze nkola ebintu bingi, nkola nyimba kati nkola snacks ate nkonjagana kuiga kati negizo ko planting grapes. Kitegeera weba ntino grapes ntono nnyo mu Uganda tomanya katale kafe kana myaka egiddako tuba tusimbize farms za grapes. Can we give an our wine Kaddo wine ngafuluma. Yes sir. Tulabye okujja eno tulinnye nali ato sebo. Kye kyakusikiriza okujja eno weesonyiwa ekibuga. Ekibuga just njagala nature. I love nature. Njagala nnyo obutonde bwensi. Njagala nnyo nature ennyanja yo giraba njagala nnyo green. So kati nature tulekerawo kono n'ennyanja yaffe nga tugikasukamu obuveera. Lowooza akaveera kakacupa kasude kagenda wenkuba wena ntonya kagenda ne mukoka. Jakana koma kagenda mwala ukatuka mwala wabeerawo omwala omunene ogumalayo ogutwala byonna. Kati which means gumalayo gutwala mu nyanja.
So tupreberemu ntino tegere obutonde bwensi how beautiful it is okuba n'obutonde bwensi nga we have green ngensenda ziri mu desert. We are proud, we should be feel proud, I think. Tutuuse eno nga gwe tusookeddeko yennyini akumanyi buli muntu nga akumanyi eno ku kaalo kiki oyagala kwesimba 2026 bakulindirire. I love the community and I love vibing with the community. Njagala nnyo community yawange. Buli mwana bakola bibi. Oweesudde ebbali mu bigenda mu maaso naddala ku kulonda kw'abakulembeze b'abayimbi. Yes. Tumubaddemu challenges nyingi twali tufuna music still. Era teziwali tezikyuse. Kati this time badde ndowooza twandifunyeyo abantu. Tulina abantu abasobola okutuyamba mu kintu kino. Ntino like people like the ngezabugeza ntino singa awards given a chance. You get it? Okuselectinga abantu abasobola runninga kintu kino ne kidda ku table bulungi ne solo counting. Wanandeze wa Shadrack Nalindonze Alibaba what Africa Talent Nalindonze Swangs mulimu abantu abali about music who they know about how to sell music online. Mchitegera abaso nokola ze team ne batulaniga yaman kati si muntu omu just artist tasobola kimaliriza twetaaga emitwe emirala giri gibaddeko mu game nga girunning ekintu kino yeyo nti okuze nti so kitegeera kati problem wera endongo baagita naye nga tetutera kulaba mu concerts events ez'enjawulo. If they don't invite me, I don't go for shows. Lwaki buzibu ki? That's me. If you don't invite me, because I sometimes be disrespected sometimes. Ngogenze ku events ezo ngato. Ne promoter tajja kusasula. You get it because go werese. Ate kirazi ntino za kuyimba. Mshitegeera nti kitegezo yagala nnyo okuyimba but me nze manyi muziki wange wa value jali mu yeka manye nyimba zange zitegeeza nti nemala emyaka emirala 3 nga siyimba muziki wange ajja kutunda emyaka ejo abaana bange bajja mufunamu which means nti muziki wange wakabi ntegeera value ne content bwenta simala just gata content so kati abalala bajja kunda banga fala nga ezalawo ntino Kaddo ya simanyi yagwa mpulira abazala ba promote Kaddo bro Muganda wange this is talent bro you can't fight talent you can't zikiza awo wennyini lwaki papira nnyo baddukira nnyo ku baana ababa bakajja ate mmwe abaluddewo ne babaziza ebbali yandoza tebamanyi kuza industry kyekyo ntino buli balevoli bamanyi balinamu akazalawo ntina ja nagamba nti kati nene dada kyengambye nti nno tojja nimukola anti dobozi so man that's it man so promoters bo balina otegeera nti nno music avaluing bwakolebwa ssente mulimu n'abaana abato abajja ne babageraageranya ku mmwe. Yes era nayo kibeerawo but me I don't care sikifaako nnyo oli free okuleta artist bw'oba oyagadde. If you feel like Kaddo, abawulira nti bagala Kaddo era bankubira nze shows zange zimu zibeera Sudan, zibeera Yaruwe you know I have my fan base the other side even in Congo. Kati ngenda okulaba nga ndudde n'okuyimba mu Buganda Kingdom wallahi. Ekitegeera kugamba nga kati I'm better the other side. Abamu bagamba mmwe mulinamu kana ka legend ndi legendale ne batyo batuukirira nti sente ze musaba afazali tuziwamu omwana atandika obutandisi n'ayimba. Anti kyekyo buli mwana kyakolerera. Yes buli mwana kyakolerera mu mulimu gwe. Buli mwana kyagala gwe najja ojja kunguza ekintu kyo nga wokyagala saati ogenda jinguza ku sente zoyagala era tubagaininge. So there's bargaining. Now if you don't give me that chance still also mberawo nene byenkola binyumira ebirala. Yeah man so kwa bafani bange wobolumiza nze batolumiza Kaddo. Yes tachi mbadde ngendo kugamba abawagizi bo ng'ogyeko ekyokubawo obuwi music olowooza tebakumisinga ku stage okulabako. Yes if I get the right people to organize my shows nja kugenda ku shows nyimbe Segera. Unafuna ba right promoter ba ready okusasula. Kwa ni ba promoter bola banga bakabiwe nyinyi nabo tebasasula. You get it? Ukaone batandika kunyumiza tabiri. So ovuza mafuta ogenza okoze ovude tufunye sente. I'm wasting my time. I'm moving, I'm using my fuel and my energy all that and end of the day you have not been paid. So go kolachi. So you chill it a little bit. The right promoter will come on. The next generation will shuffle. So tukitwale gift of Kaddo yadda ku online ye kwafunira ye tajja kweguya muntu kumwegula ko. I even plant my things got a name into equips nzagala new snacks ebintu okunyamba ko ebintu bingi. So music
ngenda mukolera abafani bange muteeke gye balina omusanga bapromota abanakuba nabo ngende gye bampisa okuyimba but you won't just find me anywhere mu Kibalambo I'm there that's not my character. You know, sometimes just I love chilling in peace than ugende nenyigira ate nefunayo obuzibu. You get it? Yes, so I rather be in one place. So kati album yo eri out already it's oba already out. Eri ku Spotify, iTunes, Apple Music onako eri Rainbow Life. bafans bo bajetanidde abantu betanidde oggula. Yes, yes, bali streaming ila dala. Ku TikTok onako eri. Yeah, it's moving because enyimbe ziri magic. I didn't actually ne one wenyini kyagala anagana embrace ngintini but they have to learn how to stream. Kunonya music online. Tomusubira bulina ku music mu library. Yes, chino chuka mu game music wo muntu mamwagala mujjawo kusimu yange. Kandi kusimu yange ngene mu upweight nonye music wo. Yes, I think it will be better. Life yeno gisanga oti okwawukanako n'eri mu town katugambe mu Makindye life eri etieno. Life very quiet. Very cool. It is surrounded by just empewe solo okujja nenyuma. Emiti ne jikaba na jone jinyuma. Like nature, sound of nature. Just that's all. I can explain. Just very quiet. So kati boyo ya studio ngoli nyeri ato. Studio ndi wano ndi mujikola wano munda wano. Ndi muteka mu studio wano. Ina jikata studio. Ebula ko katono bintu bitono nnyo. Yes, obo bani kutwala yo jajira basima. Ne studio ya. Ko mu studio wano jirabe studio ndi mukoyo. Studio ndi mukoyo bakasawa yo negatandika. Kampala ogenda mwesonyira ddala. Jagala kubeera mweno vibe weight because this is my cafe, cafe yange. Ndi mugeza ko gye buildinga. Ne studio ebeerawo nga nayo tubeera wano bina nga tu recording omuziki kubeera wano. Kuno olinako oko ku bayimbi abalala abatera okusala ku bayimbi banna abeeri mu lubuga. Yes, bansalako bangi nyo ba Samasoja bajjako bachali bange Chaga Big Papa. Many and they still coming. Banji bajja man. Ne bakisiima ky'okola. They love it, the vibe yano yakabinyo. Era mbagamba banaye mujje. Since tukegaba osale eri ataawo just dakika 15 abiro botusewa. Vibing ema. Olumune camping tents. Take out tents wano to vibing and to chenyama ne to balina okugamba ngalo abirala kitege. Studio bibeze Atunda another vibe also. Yeah man.